for today kanjogere ku bulino oyo bimumba sagala byogerako haninzi era Sheebah olwese ebimu ngezaako bikukulira biremeba mu kamera naye waliwo omuntu ekintu kyakola era Sheebah Katonda wali bamusasula nga bwatyo wafaananye olaba omuwala oyo gwavuma gwaga nti gwayisanga kasasire ayoza engoye z'oyo omwana okuva olengato nga sinayogera nga biswaza olaba oyo omwana oyo Sheebah muwala emirundi gyose kuganjano amobeera wamusanga ddi mu baafu ng'ayoza engoye wamusanga ddi ng'ayoza ebintu nti oba byetuliiriddeko emmere aba yeebase oba sekyo waliwo omulala oba ng'atudde awali kusinye ne we baleeta entuumu y'engoye ne baleeta engatto ze n'azambala ne zigubufaanana zitya nti nkwata ne ssente ng'oli simugulidde oluusi ngatto ne nga olinga kaatali mu kamera ono ali mu kamera. Neeyisa ya King Sheebah ekituufu kiteekwa okuba nti ndabika oba nsuse nnyo wolereza omwana oyo nalowooza nti ku kye yakola ekkata kyamala but I was so disappointment alina ebigambo bye yayogedde ne mpulira nga nti yagambye kwata ne ssente zange ozirya n'ako kakazi kaakali olubuto and furest ebigambo ebyo abiwanudde ku TikTok okwabeera kuba abaawuliriza tulinamu abantu abafaanana nga Love Mase obuzibu bwe bwavudde kwe kugenda okuwa oli omukyala ahaaga teriiyo kintu kyosobola kumpa nga kya Sheebah ne sikiwa Sheebah ebigambo bino balina bye bayigamu baani abatulaba nze siriba oba bayiga oba tebayiga be bamanyi tosagamba mwe bayiga oba tebayiga n'essomero nti osasula tuition olaba osasula school fees era n'ovaayo nga toyize Handsful Life agamanya gange 1WG gwe mukutu kwe tuli Mukunja Atasera gwendi naye ensonga nyingi nnyo azinjagala olwaleero tugayegayeemu naye nga Bobi Wine oluyimba ndabanga olwatudde ddala olusawundi w'oluyimba lwotujja ndaba lwatudde ddala mu akozi gyali kuba mu ntambula zaalina tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja lwatuddemu ndabye challenge ezisinga bazikola nange njagala kufunayo akadde konna lwakuba nti university ebadde mpuuba nnyo ye wiiki yange esoose nga ndi Makerere university naye nga akadde konna nina okwegattako mu struggle nina ne we naagendayo ŋŋendeezi yakyendiko byendyogata wano university yennyini eyo tugigirewo ddala Mukunja wiiki esooka etambudde etya bw'oba wakugisummarizing wiiki esooka era nze mbadde mbakulembera tebadde mbinaakaze ku bibuuzo gundi exercise kikiza omusomesa amala ng'ayisaayisaamu kaawo mbadde era nga baŋŋamba nze mbakulembera era gyendi abaana tebakusumbuwa ne buserefi biki mbate naye gwe kyonomanya buli kempandiika kebalinda ne ogalaba gundi bonna mbasinawandika nga buli omu atunuulidde kyengenda wandiika balinda ansa yange bulinawa maaso nja kubalaga abaana bakopa Mukunja ogenda miraba olusungu tulaba nti tolutereeza naye kati mu kuwandiika kiri kityata ate ndi bulala n'okulwogera kati lutandise okuba luli olwa Makerere University kapulogulamu tukakyuse tudde mu luzungu twasembayo katodduke n'akatandika wiiki emu gwe bakuzaala n'otandika okudduka n'omeketa muwogo kati njagala okubajjukiza vidiyo eno asooka ogimpere like ate tubeere nga tutambulira ddala wamu Omukunja Atasera tugenda kugayagaya ensonga nnyingi nnyo azenjagala naawe ali eyo at the end of the show naawe like nga olina at least kyofunyemu n'onyumirwa n'okunyumirwa ya because Mukunja olowooza ebigambo bino balina bye bayigamu baani abatulaba nze siriba oba bayiga oba tebayiga be bamanyi tosagamba mwe bayiga oba tebayiga
babisasu ono ssomero nti osasula tuition ola osasula school fees era novayo nga toyize mukwano gwaffe mami jokes avaayo gyabadde awangalire UK twalabyewo embeera etaabadde ya bulijjo akuba akunnyonnyola muntu ostandinze otya olunaku olwaliro na byonna ebyabaddewo ekiro tandikire ku byabadde obuzibu buyinza kuba nga bwavudde ku ki neeyisa ya King Sheebah ekituufu kiteekwa okuba nti ndabika oba nsuse nnyo wolereza omwana oyo nakyo ne kijja kimulowoozesa nti kati jjo nabadde mpuliriza ebigambo byayogera mu kuyomba lwakuba nti ng'omuntu newankubadde nnyinza oba mbadde saasoma nnyo naye nekintu kye nayiga nti omu bw'aba ayomba then omulala olina oguma obe musiru buli oli waayomba naye n'oyagala yebivaamu okitegeera nalowooza nti ku kye yakola ekkata kyamala nga nze naye wendaba nakino nga kiyapeninze kubanga ngezezzaako ekitonotono kyempulira nti osobola kino nakwata yakeera nagamba neebowa sibeerako na ssimu ne mukwata essimu nengimuwa era abeera ku TikTok okwo n'alaba ebintu ebyenjawulo n'awulira ebintu ebyenjawulo but I was so disappointment alina ebigambo byeyayogedde nempulira nga ekituufu ng'omuntu nina okuyiiya mangu ekiddako nti yagambye kwata ne sente zange ozirya naako kakazi kakali olubuto ako sente zange zireka mwezigenda omwo nali ndabirira jjajja wange namulwadde alina pressure nga mulabirira kakati obeera nange jjajja wange ali eri ngagamba omukozemu ssente kati nempuliriza first and furthest ebigambo ebyo abiwanudde ku TikTok okwabeera kuba abawuliriza tulinamu abantu abafaanana nga Laavu Mase n'abalala abali mu kategole ye nti ye buli wasanga ebigambo byanga kakati Sheebah alabika ali wa Mukunja gwe Sheebah Mukunja nze noba afuna ssente ku ggwe nga gwe oli awo we nakiwulidde sisobola kugamba nti kyansanyusizza ng'omuswavu mukwano gwo nti kati n'avaawo n'anvuma nze tuddamu kunjinikiiku tuddamu kwegamba waliwo ki ekyazzeeko after anno weewunye newava mu kamera sisobola gaa nti kamera evuddeko kamukube oba kamuvume oba kanyombe naye obuzibu bwe bwavudde kwe kugenda okuwa oli omukyala ahaaga omukyala oyo ye mukyala eyatuyamba mu lugendo lwaffe olw'ekkata gye twayimba yeyatusasulira tiketi be baali mu nteekateeka ez'amaanyi n'ejjoke yatukolera ekintu omuntu wa bulijjo kyatasobola kukola newaaba mugandawo so okukomawo kwe kwabadde kunkakatako munona era nabadde munona yangambye jangu ne Sheebah ninayo n'akalabo kammwe mwana oyo waati naye ye saategedde ate we yalabye oli kakati byonna tusobola okubizza ebbali naye kyampadde okulowooza okw'amaanyi first and furthest olaba gwe ngamba mukyala wange yasoma university emyaka esatu nga siri na Sheebah what is it for the mean sente za Sheebah tezisobola beezaawaani mukyalamu nze ng'omuntu mbaddewo before her nga Sheebah takola ki nataliiwo kati gwaludde nga ndaba manyi olunaku nfunayo faani omupya kati ate bayo faani yajja n'alowooza waakusanze wootandikidde mbaddewo nga wendi Sheebah zinneevuga bwekiri Sheebah nsanze neevuga ekitegeera kakati weyavuddemu ebigambo bwe bityo kati natandise like moment bwezityo zituwa okukula n'okutegeera ki kyolina okuzzaako mu budde obw'amangu kati nnyo Mukunja lwaki abantu balowooza nti ssente ze
yazire ki era waliwo n'endowooza nti waliwo ebigambo ebimuteekebwamu nga bwogambye nti vidiyo ezo zalaba ku TikTok. Lwaki abantu balowooza naye kennyini bamuteekamu endowooza nti olina ssente z'omuwala z'ofuna eza Sheebah nga ziba zize ne balowooza nti ozirya tozimuwa. Teriiyo kintu ky'osobola kumpa nga kya Sheebah ne sikiwa Sheebah. Nze ndi muntu w'amatira, okitegedde. Nzikiririza nnyo mu ekiriba ekyange kiriba kyange ate ekitaliba kyange newe ndikironda tekijja kuba tekijja kuba kyange. Ebintu bye ndowooleza Sheebah, essaawa eno twakuba show y'ekkata ne tukomawo ffenna, era ekyandeetera okufuna okunyiiga ye mutegesi w'ekkata otuuka e Uganda n'atusindikira emigaaga 2 ate nga yakola. Nafuna onyiiga mu mutima walayo ow'ekkata katono ŋŋande n'okomawo nga njagala mugamba omanyi oba tutumazeeyo ssente zaffe zonna tetugenda kulinnyanyonyi kudda e Uganda n'ekyo ekyaŋŋaana okujja mu miidiya nnyomba oba tulwane tukole bitya. Ye yali ennyonyi yaffe esooka, fulaiti yaffe esooka, omugole waffe asooka. Kati ng'ensobi yonna gye tumukoleramu ne tumuyomberamu kiba kisiraani kye tukubye ennyonyi. Neyandikutegese oba South Africa oba Dubai oba mu nsi endala yonna nakiraba nga bajja kufuna conclusion yaabwe olyaga oyo w'omutegeko oyo mumalira mu bikonde. Ojjukira baaba abategesi ye talaga nti ye mukyamu gwe omuyimbi gwe gwapiininga byonna we nabitunuulira saamugenda wala. Naye Sheebah baamufuuwa akasente ke ku siteegi, ffenna baatufuuwa naye akasente ka Sheebah kaali kangimuuko. We nakomawo wano kati bino mbigamba ng'omuntu mwabajjako kuganjano ame nakubira lukwago subira nammwe nabawa program nembaga ndikulwana tufune olunaku tugende newe tunaaba kasente kano nyongeddeko ne tuwezaawo $1.5 tufunire Sheebah poloti. Mu kulowooza okwange mba mwagaliza bwe kiri kubanga nandizikute nenzimuwa ne mugamba kolamu by'oyagala genda oba onywa omwenge oba okole ki okitegeera. Ne nakikola nga ndaba kinene ku Sheebah era nti alina poloti ye okitegeera. Ne ssente endalalala ye muntu atasobola beera wano nga talina mutwalo. Ssente z'aba nazo leero n'aba nazino ate ssente ezo waaba nazo nga wetwadde ku show ya Gravity ne tuva ne tugenda kwambia singa bamufuwa ssente ze zonna azirina. Ate tetubeera wano ne tugamba nti Sheebah kati gwe nga koolina ezizo tufunye ebyonywera ku kyayi gwe weeyiiye. Ekyemisana kituuse weeyiiye no. Emmere ya wano egulwa bugulwa abagireeta baleeta bulesibo ne bateekawo oba wiiki weewera nga bampa bbiiru yaabwe okitegeera. Naye mu mbeera endala twandigambye nga alinamu ezize ekyeggulo yeekoleko akasente ke konna aba nako. Era ku muntu amutunuulira Sheebah tafaanana mbeera nti ayisibwa bubi. We natunuulidde omuwala oli gwa for today kanjogere ku bulino oyo bimu basaagala byogerako hanis era Sheebah oluusi ebimu ngezaako bikukulira bireme mu kamera naye waliwo omuntu ekintu kyakola era Sheebah Katonda wali bamusasula nga bw'atyo waafaananye. Olaba omuwala oyo gwavuma gwaga nti gwayisanga kasasire ayuza engoye z'oyo omwana okuva olengato nga nga biswaza. Olaba oyo omwana oyo Sheebah muwala emirundi gy'oze kuganjano amobeera wamusanga ddi mu baafu ng'ayoza engoye, wamusanga ddi ng'ayoza ebintu nti oba bye tuliriddeko emmere aba yeebase oba si ekyo waliwo omulala oba ng'atudde awali kusinga. Ne we baleeta entuumu y'engoye ne baleeta engatto ze n'azambala ne zigguba ofaanana zitya nti nkwata ne ssente ng'oli simugulidde oluusi ngatto naye nga oli nkaka atali mu kamera ono ali mu kamera engatto eno empya katugimugulire ng'oli togimugulidde. N'azambala n'abitwala n'abirinnyo babifaananye bitya n'abizza nga biddugala ogugwe kubijjamu bisuula wali bambi ono n'abikwata n'abyoza omukulu nga yeebase.
okitegeera bantu abo babira abantu bali ku media okwo abamu bendowooza nti basizo sparking olutalo otuuka nga bambi tosobola kubikomenti nga saagala nnyo nansi mbingeza mbadde ngezaako nnyo laba ng'obikukulira okuuma ekifaananyi kye mu bantu kubanga nadde neebuuza era nja kimubuuza kuba sinayogerako naye okuva jjo tunabakugera naye jjukira nakedde ku university then ate wenvuddeyo tubadde n'ebya poliisi ebituwubawo naye ngenda muyita ng'omuntu sawa mubuuza mu ngeri ya mukambuwalira mubuuze sente zo mmeka zinaakakuggyako ekyokubiri kuba kakati kino waliwo kyekirekawo nti Sheebah yabeeranga ku mulamu bwe yabeerangamu abamuyambangako oka abaalwananga bagezeeko yamusanganga ku kkubo lye kwabeera n'amuwaayo 10,000 mmeka oba 100 oba 5 oba 1,000 naye ng'awo wamuleka lwaki bo tebaagumako kankugambe Hamis n'okuguma mu mbeera y'oyo omuwala gy'alimu obulamu bwe n'oguma osule naye mu nju egi ne boolaba ku social media awo boolaba bagiwa omuliro gwe mukyemukunja tolinakyo oyinza okugambayo omuntu sulako naye mu nju letas tunyweze ekintu kya ssente kale letas assuming anti nkendi ku university akazungu kayingiramu kati nkibuuze ejjaaka kale tukkirize nti kale Sheebah asobola oba nti mba ne ssente ze nfuna ssente ze ssente mmeka ezo ezinkubya ssente mmeka zosobola okuŋŋamba nti wemba nzifuna ninasasulwa mu kuzifuna kwazo ninaku onkuba onsambe onvumevume onswaze mu bantu ziba ssente mmeka nga wondaba wano nti newenkera ku makya nga ninamu emergency ninamu obuzibuzibu obwetaavu bwa ssente ate nze sirina bizibu bingi ssente mmeka zolaze sisobola kufuna ezisobola okuŋŋumya ne ŋŋamba kambeere naye mu mbeera yonna kambe naye ankole bino byonna okitegeera naye akantu kali kamu era kyali wange yankubidde esimu nga munyiivu nga Mukunja obwana gwe weesibako kiki naawe lwaki kiki ekikutta obusibu buli wano olaba omwana oyo ebintu ebyo gwe nga tonnanjajinga nga waabinkola nze gwolaba abaddewo bwentyo ani oyo omulala gwe mulinayo asobola yo bigumira agenda oba naye era waaba gyali atubuli aveeyo nze mpulira bintuuse isu eryemu nti nga womulaba teyeeguyako era n'avuma n'oyo gwamanyi nti oyo kyali oyo bo anjiriddewooko ku mubiri nakkuba n'okkukuba bw'ati ogenda mukwasa omuntu omulala babe naye ennaku ezi kaaba oyo shifa baithawe nja kunyiigira shifa olunaku lumu nafunawo obudde obunyiiga engeri kendibbizemu sinanyo obudde bunyiiganyiiga alina naye ebigurupu byalimu eyo Sheebah ali ku ttiimu omwana balabika omwana bayinza oba bamubonyaabonya notunuulira omuntu nogamba setaani yawamba Katonda oyo omukazi yabeerako n'oyo omwana ne byakugamba nti yamuyamba era mbikiriza teyasulako naye mu nju kale asobola okwekwasa mbu yalina omusajja yasula naye mu kiyumba mbu yalina omusajja nze sirina kyogamba mukazi okitegeera lwaki nze naguma nensula naye mu nju ekirala yeyandiyambye ku bantu nti oyo omwana yatuuka oyo Sheebah mwenyini n'azira ewa shifa nga talinnyayo nga ne kuba eriyitayo ayita eri waggulu naye ng'omanyi olutalo nowelolo oli kumugamba mira eddagala wotamira eddagala ogenda kufa obulamu bwo okitegeera ono n'alabanga gwe babonye okitegeera naye mu kifo ky'okuvaayo anyonyi kakati natuuse mpulira era nnindayo omuntu ogwo ayombe yajegere bulungi nondayo omuntu balyoko bayomba kubanga nze konsani yange weebadde ddagala nti kweye neeyisaayo nga woogiraba womala waatambula bwati nagaa nti ali wano enkyankalana 2 eddagala waliviirako kaba kaweddemu awo biddawo akati Mukunja omwana wede okitegeera omanyi bo tebaba na saidi tebabangako na saidi leero ayogera bino enkyo genomuwulira kati byonna mbigatta mwana
nempulira ng'omutwe gunnuma naye okumpeebuula like okunvuma nantyobola ekyo kirabika neŋŋamba naye kakati naswadde n'enkomayo mu mugenyo mami Jackie wali wamusinkanyeko bifu n'okutwagala atuyirewo omubiri yatulaba ku social media okwo ng'ali eyo ebweru gy'abadde gwe gwabadde omulundi gwaffe ogusooka okukola ki okumulaba naye byonna obulwa ekyokwogera kuba nze ndowooza nti omukyala we yandibadde ate yetamunyeegira ebintu bino watu olimutogezaako omunyo nomugamba omukyala ono akolera ABCD ebimu tubadde tusobola owolereza tugamba naye omutwe gwe tegukola bulungi munnange biki naye maama mpaka kati era tegukola oli najja n'akuvuma n'agamba twakigamba eyo kimukunja mwekigirira oguyindo twagala twala omwana mu lihabu oli awo yasamira lihabu yekusomesa empisa lihabu esomesa empisa nga nti omwana entunga wabikola byonna mbu byonna omutwe gwe mbu tegutegeera tukonkuludinge bwe tutyo naye byayogera biri tibetala katusabe Katonda byonna wasazeewo ki ogera sooka oyogere nayiga ekintu kimu nze sisalira ziba circumstances esatu wesikolera decision bwe mba nga ndi musanyufu nnyo sikola decision bwe mba nga ndi mu busungu nnyo nga nyiize nnyo sikola decision then gundi eyokusatu eyo nagikugamba ogimanyi mwe batakolera decision ekitegedde kati bwe mba nga mu ebyo ebisatu nina embeera gye ndimu yanagezaako kwetondera era kyajja okujja nawe nanjogedde naye era ajja kugamba nange gundi ye yaŋŋamba bw'ati saba kunsonya ebyo tubimanyidde kati kati onoonya ekiti ky'abantu mwomuteeka nogamba ono waliwo endowooza nti waliwo ababimugamba nti jjukira okuva etwamweyo essimu buli kimu aba akifunanga ku media wekiba oba akyogedde mulabe oba akyogedde ekyo kitegeera kuba yo media ogimanyi abitwala ebimu nga byaddala bituufu naye kale newobeera nga waliwo ebintu byotunula n'ogeraageranya n'ogamba omuntu kale omuntu waba ayogedde n'owuliriza kati gwe singa omuntu ava eri najja n'agamba taatawe yakwata embizi okeera ku majja n'ogaa yagikwata era wateeka obaawo naawe ekyokozesa obwongo bwo n'ogaa dadde wange kati singa omuntu agamba omuntu ono anyigirizibwa amalibwako eddembe abbibwa nali ndabirira n'akugamba nali ndabirira jjajja wange tubeere feya Sheebah mu mbeera gye yalimu jjajjawe yamulabirira abalabyawa ennyo nga boobi ngamba naye abantu gabeera bino kyabantu beerabira maama jjajjawe yamulabiriranga atya era nze okujja kwe naaba wano namujja ntya kukulabirira jjajja otegeera ebimu ngezaako noonya ango kwegamba simu ebimu bindeetera olowooza nti omutwe gwe gukyaliko ekitateredde ate ebimu nentuuka neŋŋamba omutamiivu tabaaga ki naye olaba guno omutwe gwange gufaananga ogutategeeranye era kituufu tegutegeeranye naye akatono ako kegutegeera toba nakweraliikirira bwe nabeerera n'obwongo obukitandika abantu maye abantu nsobola omumanya bweyatu wekigenda okuggwera maye abantu beerabira nnyo Omukunja naye mutuba bakujjukiramu erinnya Omukunja Atasera lyali ly'amaanyi ng'era bwe liri kati nti ne music yaliwo video gyeziri ate bino ebintu si byakulimba ku YouTube kweziri ani ayinza okukulimba bagamba mbu ssente ozifunye mu Sheebah nange wensirikiramu ntandika okukola n'ekyo gamba nti okwewunya oba okutrendinga nga tulina Sheebah naye ayinza okulimba kubeera tewaliwo yampandiikira script tikwatagana n'omuntu ono era wabajja kitegeere
kyogamba wemba nsobola okuba omuntu yenna aba n'obwongo obuyimirizaawo ekyo kyogamba nti wekivaawo tajja baawo nga sigwa kipanga alina obwongo obuba ne pulaani okategetegenge zakola kitegedde ngira bitandika omanyi nyo so big era omanyi no standing nze buli ekyokukola nkimanyi just always mba newala kola decisions eziri tough ennyo onda ne wanvuma nakola ebyo byonna ne mutunuulira bwe nogamba muleke nokola nega no muleke nekyanga obutonde buli muntu kirungi nnyo ne weemanya obunafu bwonze ndi muntu mukambwe ennyo that is my nature ekiteetaagisa eriyo obukambwe ebaayo omuntu omusiru neebaayo n'omusiru ennyo ebaayo omuntu omugezi n'omugezi ennyo ebaayo omulungi n'omulungi ennyo ebaayo omukambwe n'omukambwe ennyo ndi mukambwe ennyo ye buzibu weakness emu gye nsinga oba nayo mu bulamu bw'ensi yensonga lwaki ondaba mukadde we nnina okolera okulumba oyinza okundaba nga nkoze bwenti nze osobola okujja nonsambasamba nonkola ki nenzinga emikono nonyongera nonsamba nenzinga emikono nga namaze dde okutunuulira nti singa ngizungulula bwenti wasobola ovaawo omulambo okitegedde kati ate nenejjusa bingi ensi nenjajinga bingi okitegera kati nayiga kali nti at least kkiriza abantu bakujajinge nga we baagala naye gwe tokola kintu mu budde obwo ekigenda kuba okuswala kususse ndi kuswala nnyo yes kale nze bwentyo wena branding ekintu kyange nze ne brandinga nga gaya atalina respect yonna okitegeera tebikujja nnyo naye era waliwo entuuka nenfulira neŋŋamba naye ate kati kino kisusse okitegeera omwana like kati kino kisusse ate wekirina okukoma mbanga etoddamu tambula naye anakugamba kino anagamba kino toddamu kola kino byonna nga tonajajinga mukunja kale gwe jjaja omwangu njagala weeteeke mu bigere byange ng'akatini ennyo kale koyinza olowooza kenkoze nga gwe bakakola oyo omwana n'akuvuma bw'atyo mubantu kamera okitegeera ekitiibwa awo ojja kutegeera era abamu ajja kugamba nze ebyo sisobola birinda kati nga wotasobola birinda paayo akatiibwa kati nitimiza asobola obaawo nenfuuka omusiru naye nga nange mu mutima nkola ki okimanyi nti era kinange ennumu oyo omwana tuba tusobola oteekawo obulamu obutuufu bw'alina obeeramu naaku pressure asobola okukwata engoye zonna n'abigubya n'abikola te n'ateeka omulala n'omugaana wanyuza ku bugoye bwonaga ndi mulwadde mu budde bw'okwoza walwalira nogamba kati gwe oyagala bakuwoleza okuva ku ngato bozesa oko bakuwoleza emika bakuwoleze n'otuuka ng'owulira ekintu kikutamye naye nga nogamba wenkiteera wano n'ebimu obeera eno n'obizibiikirira eno mpolampola ne tubigumira eno kambizibiikire kanzibikire omuntu wange naye nga binyiga naye tujalaba ekyokola nti jesi university biri kumba mbadde maliriza gundi gyetubaddemu eno wiiki ngenda funawo obudde tonsuubira sitera nnyo okulemererwa ekyo ojja kulaba ddewale ekyo ogenda laba we tugenda okimala ojja kimala mu ngeri gy'otasuubira nako nti kisobola okuggwa bweki mu kigambo kimu kubanga mujjukire ndi mu kutandika tewali yakola yakutuma nze nakola wetuma kubanga kuyingira nuupu oyingira teri akoze eki teri akuyise ne mu kugenda kwo teri tewali lwakuba nti ate woba ogenda bayomba lwaja lwakakagabu ekitegeera kakati nze mbasaba bakyali bange ebimude tujja byogera but loving you so much bakyali bange bampita Omukunja Atasera Makerere University ndi ku kitebe wano Ganjano students kati ba student bibana student kale omwana ani ono Omukunja bana kakono mwana asuzeyo mukomera wiiki kati genda wera era bagamba ayinza okumalira n'emyaka egisoba mu 10 emyaka 10 giba mitono ku kakono
muve mu byokwerungiza mu kamera emyaka 10 mitono nnyo ku kakono yeetaaga emyaka 15 ku 2 lwaki naye era byakoze byo bibadde bitono nze nakugamba togenda kundeeta wano mu kamera neerungi y'ennyombo ate mbyogere nga kamera evuddewo wenjijja mu kamera mbubambi ekkomera libi geye nayo ku nsi yeetonze no yeetaaga emyaka 15 ku myaka aga aliye ne sikini byadoga nti omwana amukube mu kibooko no oyo si mwana oyo musajja mukulu ne byakola abikola abitegeera let her being for the prison emyaka 15 kwaga ndowooza yange bw'oba tokkaanya nayo naawe weeyiyo ekitegedde kubanga nze nfolowinza ejjaka kakono muleke kulowoozesa nsimbuula okuba oli mulema olina kakao naffe tulina ebitundu ebirema ku mubiriizi kati n'ennyindo si ntereevu bulungi kati tutandike ovuma abantu kuba tunaatuukamu mu kooti nga tulaga saba omulamuzi w'ekitiibwa ennyindo yange yalemala ennyindo yeevuma weesibe ku nsigo so let me not sing for that nonsense kakono osimanyi jjaka when it is for the prison genda osavinga ekibonerezo genda bakusibodde nga obwala bwalekawo wadde embuto ng'abaana bakulu bali mu siniya n'abaana babeerewo nga bajja ku midiya bagaye dadi ekyamuteekesaayo waliwo ebintu nze nabawaako katripa katono kwata omuntu ali mu lwenjiyo vuma n'enkoko nga tennamira kintu wekwata neteekayo nenyenyanyenyamuuka ewulira oba kinaakola kinakka weewulira tekiyitewo mu mimiro ng'ekifujja kakati okutte olw'okuba oyagala views oyagala okutrendinga gw'otrendinga kati omukazi gw'ovumira omusajja gw'ovumira maama we yakukoze eki maama we oli yakukoze eki kale wandivumye gravity nga gravity kwata gravity wo omuntu asobola okugamba nti ne gravity yavumako gundi ne gravity yakola bwekiti naye maama wa gravity tayogerangako yadde mu mawulire nze simanyi na waayogera mukazi wattu yajja layika teyeemanyiiza n'abantu yajja wagira mutabani we n'atuula n'azinga n'emikono n'anyiiga bulungi gwe ng'okera ku makya n'alabika yentunula ye bw'ati aka yembeera ze gwe ng'okera ku makya olw'okuba watadde data kusiba netuleka ate kumalako nsi yonna ddembe olw'okuba tiktok yaze go and serving for the prisonment no oli waddembe okunvuma ebivumo byonna by'oyagala jjaaka n'embeera lwakuba katonda tagaba bibijjamu oli ajjanga naawe katukulinde mukunja alwoliza omusango yes bwe ndiba nziziza omusango nga guli wase for the prisonment lingende nsavinge nange ebyange tuleme kuddira olw'okuba twafunayo ku social media twafunayo ku tiktok tumale ku nsi eddembe abantu babule n'okusenguka mu uganda babule baveemu olw'okuba nga nze natunulidde ebyo ebintu nga full figure yagumye nnyo mwaba abaddeyo awo nalabye akatambi abawo fulanka leero no nambawo fulanka alina amannyo agangiginala waggulu n'akawalaata akalinga kwe bagoyeza akatta n'alyoka yeefuula akola ennyo bwe simanyi mbu pulezidenti w'abatikitoka simanyi gravity yatumye gwe ayiika amalusu namulabye yenna n'akawunti ye yakona ne akawunti yamulema owezaako abantu ku tiktok omupulezidenti w'abatiktok ani yakulonda era okulira baani mbu baamulonda ssebo akafenzi ku tumbaavu ani yakulonda gena nga mumanye nemulabye yenna n'olumotoka awuzuuma simanyi tunoonya tubadde tunoonya jjaaka simanyi ne tunoonya ne saalake simanyi tunoonya naani kasese gy'obadde omunoonyeza gye wagenda eri gye wafuna akakazi akazeeyo akakuwasa alina makulu naawe ensaabu yenna yeefudde afaayo era ne abawusi yadde alina okusiba jjaaka era naye yeetaaga kusibibwa n'abalamuzi tebamanyi tategeera ali awo mawube bonna ye batawanyiza ensojja ifuula bweti weefaananyi naye yeetaaga kukomera mbu ate esirisa ate tebinyeganako kale tetusobola kusukkawo mukunja atujja kuba tumuleka fonnawo ani nga buli kimu ekiba kigenda okuba nga kigenda mu maaso tujja kuba tubiwa byonna wana bwebigi
we bali kubanga otaba subscribing atanaba ategwe subscribing edda kipya because tuchakuleta area kabi abingi nnyo ambade ne Jack akukamera osika kono temunkoti nga bubi. Bye for now.